Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatako kigenda kuba kirungi n'ekyala likinga video kati olunaku olwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala baleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga ey'okwefunza. Baleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okwefunza. Baleetedde omululuuza wamu ne kamunye. Omululuuza ne kamunye. Kamunye oyo nkusaba ofune kamunye ofune n'omululuuza. Omululuuza gwe nnyini okutegera bulungi nnyo kalifuna kamunye. Kamunye njagala ofuneko obukoola. Obukoola buno obubeera obukyali obuto bwe njagala ofune obwa kamunye. Kitegedde bulungi nnyo. Funa obukoola bwa kamunye obubeera bukyali obuto. Obeera bwakavaayo obwo bw'obeera ofuna ogattemu ebikoola by'omululuuza oyenge nga bwe oba olaba bwe ndi mu kikola. Yengera mu mazzi kugambye funa obukoola bwa kamunye. Obukoola obwo bubeera bukyali obuto bw'obeera ofune n'ebikoola by'omululuuza obigatte wamu obiyengere mu mazzi nga matini nga bw'olaba bwe ndi mu kikola. Njagala obiyenge bulungi nnyo bimuke bulungi nnyo bireete omululuuza guleeta ekyovu nga bw'olaba kwega bireete ekyovu ekyo bulungi nnyo. Obigatte mu mazzi yenga ng'oteeka mu mazzi. Omululuuza wokasa oguyenga ne gummuka bulungi guleeta ekyovu ekyo ky'olaba kiba kyovu kya mululuuza. Kugambye yenga omululuuza yenga ebikoola by'omululuuza ng'ogasseemu n'ebikoola bya kamunye. Naye ebikoola bya kamunye birina kubeera tuno tukoola otutini nnyo tubeera twakavaayo otonde ozitegedde bulungi nnyo. Kati wamala obiyenga bulungi ng'olaba bimuse bulungi nnyo funa akasengejja osengejja amazzi ago g'oyenzeemu. Amazzi ago njagala ogenda ogatawaaze ndi ku ggwe ng'oyagala kwefunza okwekolako saaviisi mu nsonga y'okwefunza. Omululuuza n'ebikoola bya kamunye birungi nnyo ku nsonga eyo okwefunza. Biyenge bulungi osengejja amazzi ago ogenda otawaaze. Tawaaza ng'amazzi ogayingiza munda kigenda kukola bulungi nnyo. Olunaku osobola okukikola emirundi 3 oba emirundi 2. Osobola okunaabayo ku makya n'onaabayo ne mu ttuntu n'onaaba n'ekawungeezi. Birungi nnyo ebikoola by'omululuuza n'ogattamu n'ebikoola bya kamunye bibeera ebityo birungi nnyo ku nsonga eyo y'okufunza. Obeera ogenda kufunda bulungi nnyo just naabayo bunaabi mazzi ago g'oyenze mu ebyo ebikoola bya kamunye n'ebikoola by'omululuuza birungi nnyo. Ogenda kufunda bifunza bulungi nnyo bifunza. Ogenda kufunda bulungi nnyo ng'omukyala weekoleko saaviisi. Ebintu ebyo byangu nnyo ebikoola by'omululuuza wamu n'ebikoola bya kamunye. Ago amazzi agaba gasigaddeyo wansi gaba gajja kukuyamba okusobola okwefunza okusobola okufunda bulungi nnyo oddewo. Ekirungi weekoleko saaviisi bikola nnyo ku ggwe abeera omufumbo ng'olwawo okwekolako saaviisi kati kikole osobola okukikola okumala ebbanga bw'otyo ng'onaabayo kigenda kukuyamba okufunda bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.